owulirira bino ampuliriza ensonga ya munnabyabufuzi omukulu Mathias Mpuuga ekutte wansi ne waggulu etandise baganda kibagamba nti efuuse namulanda ng'amabeere g'embwa etandise okulya naalumanya ne saalumanya ekintu bino kino Mpuuga kye yakola oba ekyamukolebwako okumuwa akasiimo kinaaba kikulu nnyo nnyini ddala. Owulira bino mukwano gwange kinajjukirwa nti Mpuuga abadde alina obutakkaanya n'ekibiina kye ekya NUP naye nga wowulira bino yakola okusaba okwebaza Katonda mu kibuga Masaka. Mu kusaba kuno yayita bannabyabufuzi bangi yali asuubira okuba nabo, abamu ne bagenda abalala ne batagenda. Notably mbo Katikkiro ye yalina okuba omugenyi omukulu n'atagenda. Abantu bagamba Katikkiro alina ebizibu bye ebirala ebimumala. Omulala yalina okubeerayo yali omusumba omukulu ow'essaza ekkulu ery'e Kampala, omukulu Semwogerere, Bishop Semwogerere teyaliyo. Bannabyabufuzi abaaliyo abaagaliza Mpuuga abamwagala baaliyo, era mu kwogera kwabwe ne balaga nti oba oli awo balina direction endala gye bagenda okukwata mu nsonga z'ebyobufuzi. Abantu basuubira okulaba Red ataalabika, ne balaba kala eringa eya Go Forward eya Mama Mbabazi munaagijjukira. Ku mukolo guno gwe gumu eyali kalabalaba waagwo oba yali MC yali omukulu Njala owa NBS TV, ye yali omukulu, ye yali kalabalaba w'omukolo guno. Naye munnange lyabadde teriri busa, Njala ayina weyabadde nga bw'omanyi obulamu aba ali awo ali ku mukutu gwabwe obwa NBS WhatsApp ng'ekiwandiiko kikasukiddwayo nti oweereddwa suspension ya nnaku 14 era nga etandikirawo mbagirawo, nga n'ekimulangibwa kwe kuba nti yabadde MC ku mukolo gwa Mpuuga. Kino nno nekiraga nti omanyi waliwo ebyobufuzi bye tuzannya nga biyinza okufuukira kagumba weegoge oba n'ofuuka ekyonziira nti buli muntu atambula naawe afuna ebizibu. Kati ebyo byabadde ku mukulu oyo. Naye abatunuulizi b'ensonga bagamba nti NBS kye yakoze si kirungi, kubanga ono teyakoze ku lwa NBS, yakoze ng'omuntu, era omuntu akyangu nnyo okukola obwa MC nga sayidi nkaamu ye oba sayidi soosi ye. Kati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti oba oli awo NBS mbu ebadde nnyo ng'eraga nti teri nnyo ku ludda lw'abantu, ng'eri nnyo ku ludda oluli mu gavumenti. Kati mbu oba oli awo bavuddeyo ku kino just okwenaazaako enziro nga bagyenaalizaako ku muntu omu, omukulu ono Njala. So ekyo bwekityo bwe kiri, omukulu yayimiriziddwa mbagirawo, teri kuddamu kulabikako ku NBS okumala ennaku 14. Kino bannamawulire kibalekawa nti NBS bwe beegobye, bwe beeyimiriza omuntu yadde ekikolayo okwenaazaako enziro ng'abamu bwe balowooza, naye naffe tubuuza abalala. Kati wali awagira Mpuuga agamba mugoba muti omuntu nga yabadde ku mukolo ogw'omuntu waffe, oba ne Mpuuga yennyini abuuza mugoba muti omuntu, muyimiriza muti omuntu nga yabadde ku mukolo. Kitegeeza partisan politics ali buli wamu, ate bw'omuyingiramu omaliriza ng'era oyonoonye. Kati NBS okuyingira mu partisan politics ng'eraga oludda bulijjo, kaya teyagala okwerongoosa, still era osigala ng'olinga alaga oludda.
byonna nno obisanga wala.